Gye buvuddeko gavumenti yategeeza nti okulonda kw'abassentebe b'ebyalo kwalina okubaawo obutasukka mwezi ogwokuna omwaka guno. Kyokka okuva olwo tewali kintu kyonna kyaddamu kuwulikika ku nteekateeka eno ng'abamu ku bantu batandise n'okutegeeza nti okulonda kuno kwayimiriziddwa. Kati abadde beesoboddeyo okuvuganya ku kifo kino mu bitundu by'Empigi batubuulidde nga bwe batadde omutitimbe gw'ensimbi mu kalulu kano kyokka nga bawulira akakiiko k'ebyokulonda nga tekafaayo ku nteekateeka eno kibamalamu amaanyi. N'ekitukubye enkiko okubanga ate batugamba nti ate sole tewali ssente ate tetumenda kumanya kati kuba kati n'amaanyi gatuweddemu. Bagamba nti okulonda kw'abassentebe b'ebyalo okwaliwo omwaka ogwa 2018 banna NRM bakwefuga nga ku mulundi guno n'ab'ebibiina ebirala babadde bafungizza. Era kasogedde nga Lubangala Mindi Nuupu erina abavubuka abaakise ku Town Council ne ku district nga bagakiikidde abavubuka kati balabye nga beetegese nnyo ate mukaaba chairman n'ebipande bikubiddwa abantu batambula nju ku nju banoonya kalulu ne balaba nga ebifo bya chairman bagenda bitwala ate nga gye badde basinzidde okujooga abantu n'okuzimba structures zaabwe kati kye batidde. Tulowoozaamu nti oba oli awo olw'okuba ba NRM kimutiisizza okuleetawo okulonda okwawamu kubanga abantu ba Nuupu oba ebibiina bino ebirala nabo byabanguse byategedde butya bwe birina okunoonya akalulu bwe birina okukasaba. Ate bo bassentebe abaliko be twogeddeko nabo batubuulidde nti ku mulundi guno ekigenda mu maaso nabo tebakitegeera. Nempulira nga bagamba nti ssente finance ministry yamaze dduziwa akakiiko k'ebyokulonda kati we basinzira okugamba nti tewaliwo ssente za byakulonda sitegeerawo. N'abatuuze nabo baliko bye batubuulidde. Bachairman baluddeko nnyo ebbanga lye bamazeeko bakoze emivuyo mingi beetaaga enkyukakyuka. Chairman ero si wano n'ekusigalako abo byonna bye bimu tebirina makulu twabaleka bakola bye baagala. Ensonga eno y'emu yeesuza bannakibiina ki People's Front for Freedom nga bakukunadde nga lumonde mu kikata nga tebamanyi kiddako ku nteekateeka eno. Wano we basinzidde ne batabukira akakiiko k'ebyokulonda okuvaayo kannyonnyola eggwanga ensonga z'okulonda kw'abassentebe b'ebyalo we zituuse. Tukirabye nti Electoral Commission newankubadde nga yafunye obweyamo obwa gavumenti okugiwa obuwumbi 56 okulonzesa LC1 yo yeesirikidde efuuse kyesirikidde kaakati kitadde abantu baffe ku mulabba abaagala obwa LC1 okubeera nga tebamanyi kiddako ate nga n'ekitongole tekibabuulidde kiddako. Omumyuka w'omukulembeze w'ekibiina ki PFF wano mu Buganda Dr. Michael Lumebayiga agamba nti n'ekyomukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okulagira minisitule y'ebyensimbi okuwaayo ensimbi okutegeka okulonda kuno nti kikyamu kubanga buno buvunaanyizibwa bwa paalamenti. Kakati buno obuyinza aba abugyeewa obuyinza obwo bubeera bwa paalamenti era bw'ebanga eragidde ekitongole ekyo kifuna ssente ezo ne kizikozesa kiba kitegeeza nti omwami ono yeeraze lunye nti obuyinza bwa Electoral Commission n'obuyinza bwa paalamenti abweddizza. Kyokka bwetwogeddeko n'ab'akakiiko k'ebyokulonda wadde nga tebaagadde kulabikira ku kamera zaffe batutegeezezza kimu ku nsonga eno ey'okulonda bassentebe b'ebyalo nti bannayuganda balinde ekiwandiiko ekijja okufulumizibwa okutangaaza ku byonna ebiyitiŋŋana. Mu ngeri y'emu aba PFF era beemulugunya olw'abajaasi abaateekebwa ku nguudo ez'enjawulo naddala eziyingira ekibuga Kampala nga bakebera kyenkana buli mmotoka eyingira kyokka nga tebavangayo kwogera kituufu kye baba banoonya ekyeraliikiriza bannayuganda abamu. Ti bwe wabeera nga waliwo ekiseera ekyakatabanguko oba nga gavumenti erina bye yeeteekerateekera oba yeeteekerateekera lutalo oba waguseewo olutalo lw'omunda ekinnyonnyole tutegeere naffe twekengeere era abantu aba bulijjo babeere nga basobola n'okugiyamba. Nga tusinziira ku bubaka bwe yateeka ku kibanja kye ku mutimbagano gwa X ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno akola ng'omwogezi wa UPDF Chris Magezi yategeeza ng'ebikwekweto bino bwe babitandika okuyambako okukwasisa amateeka g'oku nguudo gamba ng'abantu abakozesa obugombe mu bumenyi bw'amateeka emmotoka ezitalina nnamba ate n'ebirala. Aba PFF era batubuulidde nti batandise okukuŋŋaanya emboozi z'abantu abatuusiddwako ebikolobero olw'ebyobufuzi osanga eneebeera entandikwa yaabwe okufuna obwenkanya. And we have a magazine which we intend to launch on 6th April called The Untold Stories of Women Under Museveni. So if you're a woman, please, this is an opportunity that PFF is granting you.
Mu ngeri eno era abakyala mu PFF beekebyekkebye omulimu okulambula abasibe bonna naddala abakyala abasiba olw'ebyobufuzi okwongera okwogerako nabo okubagumya ate n'okubayambako okufuna obwenkanya. Gerald Damulira, Agafeeyo ku Spark TV.